Kitalo eyaliko president afudde Betty Nambooze asimattuse okufa wabula ng'ate ye Doreen Nasasira agudde mu bintu ago n'agasingawo g'oba olindirira mu bujjuvu. Nkwaniriza nnyo omukwano gwange yonna gy'osinzira okubeera ng'ate ompuliriza era n'enkwebaza egyo gyonna ate gy'otuusaako engalo. Amannya nze Omumbejja Aisha Nassolo wano ofunirawo ate amawulire gonna gaba gagenze mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ate munange ssaako n'amawanga gonna agatwetoolodde. Kale munange gwampuliriza omulundi gw'ogusookera ddala osubscribing ate munange tojja kwejjusa ojjagenda mu maaso n'okubeera ng'ate otegeera ebigenda mu maaso mu nsi. Obutakumalira budde kantandikirewo ate n'agandeese essaawa eno yennyini era nga bambi ntandise nagannaku ag'okubeera nga bambi yaliko pulezidenti wa FUFA Haji Twaha Kakaire bambi ono yafudde era wetwogerera n'amaziika ge ate munange gawedde. Ono yakulembera FIFA okuva mu mwaka ogwa 1995 paka ate mu mwaka ogwa 1998 era bambi afudde wa myaka 76 gyokka ate egy'obukulu. Munange tusaba Katonda ate omwoyo gwe aguwumuze mirembe ate era munange agulamuze ekisa musonyiwe ebyo byonna ebyamusobako ate agumye n'emitima ab'eŋŋanda abako ate munange n'ab'emikwano ffenna ly'ekkubo ekitwawula ate oli kusookayo munne wabula ng'ate mukwano gwange eyo tuvuddeyo ate ye comedian ono gwe tumanyi obulungi Kapere ye asambira nnyuma nga jjanza oluvannyuma ate lwa mukyala we ogenda ate n'akubawo bambi ki baby girl ono twabimanyako mukyala we awo yabeerera olubuto ne bategeka baby shower abantu bambi ne babaawo ku buyambi ne babaawo ku birabo era bambi wetwogerera mukyala we yasumulukuse bulungi nnyo era nga bambi yakubyewo ki baby girl era nga bambi tumuyozaayoza ate munange okutuuka ku buwanguzi kubanga si byangu bangi bafiirayo bangi kugamba bibalema wabula ate ye bambi omukyala yagenze maaso n'okubeera ng'ate asumulukuka wabula ng'ate ebyo tubitadde ku bbali ate ye omubaka w'emukono ono omukyala Betty Nambooze bakireke ono bambi yasimattuse okufa oluvannyuma lw'abasajja ababadde ku pikipiki okubeera ng'ate munange bamulumba era emu ku mmotoka ze yabaddemu yakubiddwa ennyondo kati gwe teebereza nti senga mu mmotoka eyo mwabaddemu omuntu ki ate ekyandibadde kiddirira wabula ng'omukyalo ono ebyo we byabeereddewo yabadde ate bambi agenzeko wali entindo okubeera ng'akubagizaako ab'enju y'omugenzi ono Fred Kayinja abadde omusuubuzi n'ajjako wano eno n'ekutegeezako mawulire gaffe gano mu nnaku nga 2 emabega nti omusuubuzi oyo baamuteegera ku geeti ye we batyo ne bamutemaatema era bambi n'afiirawo omusuubuzi ono Fred Kayinja era nga bambi omukyalo ono Betty Nambooze bingi nti yatwala parish eyo yonna ey'emikono bambi yabadde ate agenze alabike nga abakubagizaako bino nno munnanga ate gye byamusanze wabula nga kirungi nti Katonda yasobodde okubeera ng'ate bambi amuwonyaawo. Omusuubuzi ono yattiddwa babijambiya era n'omubaka ono Betty Nambooze bakireke naye ateebereza nti balabika abamulumbye babadde babijambiya wabula nga tusabire eggwanga lyaffe Uganda kubanga ekigenda mu maaso abanange si byangu n'akamu n'akeddagala ebyo nga tubitadde ku bbali ate ye omukyalo ono Doreen Nasasira ffenna gwe tumanyi obulungi nannyini mafiga ono bambi bw'atyo yagudde mu bintu era nga wetwogerera ye new brand ambassador owa company eyitibwa Alkarige Tours and Travel munange tukuyozaayoza okutuuka ku buwanguzi Doreen Nasasira Katonda yeebale kubeera ng'ate munange ekyakikutuusaako si byangu bangi nnyo babyagala naye tebasobola kugenda mu maaso nakulabika nga babifuna wabula woba ekyo kye watuuseeko munnaffe ate tukuyozaayoza nawe na mukwano gwange mpuliriza ng'ate olina obuwanguzi obw'enjawulo bwe watuuseeko tuyinza okuba tetukutegedde naye munnange njagala okuyozaayoza ate naawe alina ebizibu by'oyitamu ndi okugamba nti munange bijja kukola ki bijja kugwa kubanga ate tewali mbeera ya lubeerera. Nsigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo nkomawo ate n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala kale n'olwekyo munange toseetuka. Oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada weekwate aba Forward International Consultant abasangibwa Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolera ku ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gwabeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe 07083937 oba +974338184 ng'eyo ye nnamba yaabwe ey'ekkata eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant.